Poliisi mu kibuga Kampala ekutte Dr. Kizza Besigye bw'abadde agezaako okuyingira ekibuga gy'agambye nti abadde agenda okusisinkana bapuliida be ku Uganda House. Besigye akoze katemba bw'agaanidde mu mmotoka ye, poliisi n'esalawo okugisika okutuuka ku poliisi y'e Kireka Mocha. Wabula bwe batuuse ku poliisi e Kamwocha gye babadde baagala okumusibira, mmotoka ebadde SK ya Besigye eremereddwa okuyingira olwo nno ne bamuwalawala okumwongerayo okutuuka ku poliisi y'e Kire Namugongo mu disitulikiti ey'e Wakiso. Ku poliisi Namugongo Besigye akalambidde bw'agaanye okuva mu mmotoka ebadde yeetooloddwa mu mmotoka za poliisi n'ekigendererwa eky'okumukako okuva mu mmotoka ye. Dr. Besigye okukwatibwa abadde ava ku kkooti ez'enjawulo omuli eya Nakawasa ne kkooti enkulu mu kibuga Kampala gy'akedde okweyanjula ku misango egimuvunaanibwa egy'okulya mu nsi y'olukwe. Mu kkooti e Nakawa omusango teguwuliddwa ng'oludda oluwaabi lutegeezezza nga bwe lukyagenda mu maaso n'okunoonyereza ng'era omusango gwongeddwayo okutuusa mu January w'omwaka ogujja 2017 ng'ennaku z'omwezi 25. Kino tekisanyudde Dr. Kizza Besigye bw'ategeezezza nga bwe bamwonoonera ebiseera n'ensimbi era n'atiisatiisa nga bw'atajja kudda Nakawa mulundi mulala singa ku luno omusango gwe tegusindikibwa mu kkooti enkulu. Omulundi gwe bataddeko mulala omusango gwe bwe guba nga teguliiyo siridda mu kkooti eno naate. N'ogwo omulundi gwe bataddeko siina kimpaliriza kujja mu kkooti eno. Kkooti eno tekyayina makulu, tekyayina mulimu, kubanga omuwaabi musango gwamubula. Ono agambye nti abantu nga Dr. Badru Kiggundu be basaana okubeera mu kkooti nga bawera ennemba n'emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe olw'okwekobaana ne Pulezidenti Museveni okubba obululu bw'Abannayuganda. Dr. Kiggundu tewali kipya kyemwogerako ne ofiisi ye, nabategeeza dda nti muggo Mwami Museveni kwatambulira. Gukaddiwa buteeka bbali n'akimayo omuggo omulala. N'ekyo si ofiisi nti eri awo ekolera Bannayuganda. Guba mulimu gwaffe okulemesa abantu nga Kiggundu, kubanga be balya mu nsi olukwe bennyini, bye bakola bye birya mu nsi olukwe, be bandibadde bawenemba n'emisango bwegiti egya treason. Ku nsonga y'omuvubuka Kenneth Akene yakubwa amasasi gye buvuddeko e Lugogo, Besigye anenyeza gavumenti olw'obulagajjavu ng'ate ekimanyidde ddala bulungi nti Bannayuganda bangi balina emmundu mu bumenyi bw'amateeka. Kayihura ye mumenyi w'amateeka namba emu. Kati abuulira atya abalala oba okuwaliriza abalala obutamenya mateeka? Bakifeesi mubadde mubalaba nga bakozesebwa ebitongole bya gavumenti, balina n'emmundu bakolera abali mu gavumenti. Kale sisitemu yonna nfu era lwe lutalo lwe tuliko nti eggwanga lisooke lidde mu mikono gya Bannayuganda. Olwaleero liri mu mikono gy'abamafiya. Mafiya yeddukanya eggwanga lino. Ku Kingdom TV amalindirire Ekak Ronald ne Samali Kisaache. This is Kingdom TV.